Sina mukwano na Grace Can si mukazi wa. It is a civil matter. Katusooke n'akatambi kano njagala okalaba okekkanye naawe okaweeko endowooza zo. Nze Adita akatambi kanene wensooso kalaba kankaabiza amaziga era kandeetedde okunyolwa kw'amaanyi. Nsaba nnyo Mukama awe abasajja amagezi agategeera abalungamye abateekeko omukono abasajja abo basobole okukoma ku bibi bye bakola eri abakyala. Abawe obwongo obutegeera n'okuva ku kibi. Naye nga lwaki oba okikola omwana wa munno? Kale nze sigenda kuba nsala musango kubanga amazima sigamanyi ye sigamanyi. Abo ababiri be bamanyi amazima naye nga wankubadde amazima weegali. Lwaki oba oyogera ebigambo bwe biti? Ogezaako kukakasa ki? Ogezaako kuteeka wooki? Oyagala kulabisa oli nti ye mukyamu? Oba oyagala kutegeeza nti omuntu ono yali malaaya? Kale katugambe yali malaaya naye era n'akwesibako paka ku point eno. Ebintu webitinze bitera okuntama era kyova olaba nze siyina kigambo kirungi nnyo kiri awo kyenjogera eri basajja. Nze omusajja ye yankuza nakuza ne taata wange. Ebigambo bye njogera ku basajja batono nnyo ebireetera abantu okunkubamu ebituli ne bagamba ono omuwala atayagala basajja alabika muli wa bisiyaga. Ate era nga ekintu ekyo bankitaddeko naye temumanyi kiri mabega w'ekyo. Katugendeko mu katambi wabula nga tetunaba kagendamu. Nsaba obeere nga osubscribing ekigambo subscribe nkikulekera waawo. Notification bell eri awo waggulu togizanyisa gwe gikwatemu. Buli video yonna ejja kuba ekutuukako. Ojja kuba ogiraba commentinga wansi ombulire gy'osinzira okulaba videos n'eno. Wabula ate bw'oliba oyagala okutumirako nakyo osobola okiŋŋamba ng'oyita mu comment ongambe Adita nsaba kuntumirako oba tumirako ku maama wange ye gundi ne gundi abeera mu kifo bwekiti ne bwekiti oba tumirako abaana bange oba abazadde bange. Buli kimu nja kuba nkikola. Katugendeko mu katambi. Sina mukwano na Grace Can si mukazi wa. It is a civil matter not to put into camera but to use common sense and go and do what is right. Yene munaye tusabi twamwegaya tukikole n'agaana. Ate n'omwana we onshega musi wange kigenda muluma nnyo nga yamukuzizza. Tuga mugamba leta omwana oyo bagera mpole DNA. Yani wabawo kwetawetamu. DNA munaye tukyamusaba tugikole munnange. Brand ya Prince Oma ngagga okubanga ino obusobozi obulabirira omwana. Kojja nze ngeje njaga maama wange I don't want any woman mu ggwanga muno ayisibwe mu ngeri zenda bate things that are happening around the country. Omukyala ayinza ovaayo n'ayatula kubanga katika omuzekanze mulimu gwenkola n'agamba omwami onzo omwana ono gwenina we. Ndowooza akatambi ako mwenna mukalabye naye gwe kakuwadde kyakuyiga kinga omukyala okayizeemu ki? Igwe musajja munne ekintu kyakola kirungi okyenyumirizaamu. Wabula abasajja ebintu webiti mubirekeraawo. Ebintu webiti tubeegayiridde Bambi mubeere nga temubikola kubanga mutulumya omutima. Bannange mutumalamu nnyo amaanyi. Kale tetugaanye. Oli agenda veri aŋŋambe munaatubanga mutwesibako bwesibi omuntu ne wabanga siye taata w'omwana oyina mwesibako bwesibi. Amazima kiri nti nedda. Naye nammwe muba mukimanyi ebintu bye mwakoze ababiri mubeera mubimanyi. Ate ffe tuli bakyala mulimu ebintu ebimu bye tutayagala kubeeraawo. Tubeere nga tulemerako nnyo tubikake tubirage eno tubirage eri kubanga munnayiffe abakyala tuswala era ekyo Katonda ekituteekako nti ffe abakyala tuswala mangu. Ate era ng'obuswavu obwo bwasigala kufa abakyala bokka. Kyova olaba omusajja n'ow'omwambulira mu kkubo ayinza obutaswala naye w'oyambula omukazi. Nze nswala n'abakazi abalala abali eyo ne babeera nga baswala. Abasajja ebintu we biti mubeere nga mubikomya. Omwami ono Omwana avuddeyo n'abeera nga yeegaana omwana wa Grace Can mu kamera si gwe mulundi ogusoose. Wabula ate tujjokere Grace Can we yali ng'akyali lubuto. Ebintu bino byayitiŋŋana. Omusajja ono n'agamba nti yaganzaako Grace Can ne tasuubira kubanga amuzaddemu omwana. Ebintu olubuto omwana we yazaalibwa embeera eyo n'ebeera nga eddamu. Omwami ono n'akakibwa okwogera amazima n'agamba omwana wuwe naye tasobola kubeera nga awasa Grace Can. Mu bizibu byonna Grace Can byayiseemu mu kuvuma abantu engeri gye bamuvumyemu mu kumumoola engeri gye abantu gye bamumoddemu emikwano okumwejjako teekako n'okufiirwa ababaami abali serious abandibadde nga bamuganza mu bulamu bw'ensi bonna munnange ne babeera nga bamudduka ku lwa mwana ono. Abantu bakyamubuuza taata w'omwana yaliwa. Grace Can yavuddeyo mu kamera ye n'agamba nti omwana taata we musiraamu. Wabula mu kyokugamba omwana taata we musiraamu ffenna tumanyi omwana wa Omar tumanyi omwana wa Prince Oma era Prince Oma yayogerako amazima n'agamba nti omwana oyo wange naye bw'aba ayagala mbeere nga ndabirira omwana amuleete amumpe. Omuwala kye yagaana
kubeera teri mukyala asobola kukwata bukwasi mwana we n'abeera ng'amuwaayo just like that wabula omulenzi ono ye yeekwasa kya DNA tukole DNA kale amazima nze sigamanyi era nkimanyi naawe togamanyi amazima Grace Kani yagamanyi no Omwana okiyinza okera ku makya ng'omwana si wa Prince Oma era nekikera ku makya ng'omwana oyo si wuwe nga kituufu kisobola okera ku makya ng'omwana wuwe oba si wuwe wabula nze kyensaba abasajja ebintu we bite by'okugaana abaana mubeere nga mubivaako temugaananga baana abakazi we mubeebakako n'omanya nti omukazi oyo omwebaseeko nga toyambadde kondomu suubira nti obutayambala kondomu osuubirayo omwana oba obulwadde Katonda akuwadde omwana omwegaana ate abasajja bangi abalinga baneeno nze nali ndabyeko omuntu gwe mmanyi maaso ku maaso yaganzanga omuwala bwe yafuna olubuto n'amwegaana omuwala bwe yazaala omwana oyo n'akula omwana mulungi okufaako obufi alabika bulungi essaawa zino omusajja ayagala omwana oyo olw'okuba omukazi oyo yafumbirwa n'afumbirwa n'omwana ate eri gyali bamwagala omusajja essaawa zino nolwano n'omwana era lwamwagala ennyo tubakooye okwagala abaana abakuze abaana abali successful omwana omuzadde omusudde omukazi afubye n'omwana we omwana atuuse ku watuuka gojja omunona jjukira ebya Diamond Platnumz bw'atyo bwe yagaana okujjanjaba kitaawe ng'ali mu last moment ey'okufa ng'avunda aggwawo talina kyakulya asula ku street n'agaana omulabirira ensonga ng'ezo ate era ng'abantu bangi nnyo abakyali mu tuluba ng'eryo tunuulira Shiba n'abantu abalala bangi nnyo so abasajja mubeere nga mwekubamu omutima bwe bwebaka n'omukazi ne muzaala omwana beerawo eri omwana oyo munnanga abaana baba bamalayika tebamanyi bye mwakola nga tebaliyo so tetwagala babeere victim mu nsonga zammwe ababiri oba muntegeera nkusaba vidiyo eno gikomentingeko oba ogifunyemu ekyokuyigamanya yenze Shila Adita Imbagala nnyo